namusiibula bulungi nnyo mu buntu ngenda kebera wali akakaaga okwongera ku lwaiso ennaku nga nnya olwo yamala ennaku meka nga muli naye ewaka yali ankyalidde kalumu bwe yagenda nako saategeererawo nnaku nga 3 nnya ziyiseewo noonya akasente kange nnyongereko nali ngenda kwongerako 13 ziwerekenda okukasanga nga gyekali okumukubira essimu nga ngamanze saazitwala biki nga mga tewazitwala kale ezange ojja zizza naye nga neetikka blood nga mami oyo amanyi okuŋŋamba bamuyita Nanchaginensi sirimwerabira abeera wakiso mu kafunda ng'amanyi okuŋŋamba nedda mwana wange weetikka ekkira 25 bw'otwala yoddooko ono nga mwana nedda maama nze nina amaanyi nga banteekako neeteekayo 25 ne banyongerako 25 ne banyongerako 25 ze 7 mwezi ngulufaaki kati jajja buli bwe yalinga ndoosa nga manyaako ampadde maanyi ga mwezi katukomyewo twakomye lulinga jajja nga ndoosa naye ng'obubaka bwe mbufuna nzuukuka ndi wakati mu maanyi ng'era n'ensonga gye mbadde njogerako kinnyongera obuvumu mulyo ne ŋŋamba kati nno wano jajja katandise okunnemerako ng'ate yazzenga nnwanirira yonna gye mpise wano ngenda kuwangula naye nga jajja tetunagenda jajja abantu balina okumanya nti tuli kotospa tuli fusion eco resort wano emunyonyi bwekiri emboozi eno bwekwajjira tetumanyi oba tunamalira naye nga weyatandikidde sajja batugambye emboozi emuje munyumiza wano ku fusion eco resort hotel emunyonyi esobole okuba nga abantu bagitegeera bulungi kubanga kafo kakakkamu bulungi tetunakitawaanya obunyonyi mbuwulira bugamba bukaaba eno ebbali manyi wano waliwo obunyonyi obw'amaloboozi aga buli kika era tebaba oba n'abasezi wano babeera naye bantu babeera abasezi tebasobola kubaawo tebasobola kubeera eno fashion auto resort fusion erya n'abantu naye terya bantu okitegeera erya n'abantu so oyagala okulya n'abantu ojja wano naye nga tetulya naye tulya nammwe so kati jajja buli bwe yalinga ndoosa nga manyaako ampadde maanyi ga mwezi bwe nagera ne mbigambako sisita wange naŋŋana naye jajja oyo bwe kiba nga ddala kituufu lwaki takulembera mu mbeera eyo ffenna ne tulaba amazima kuba tujjukira nga gamba nti nno lutalo tekatandika butandisi lwaki agalaga ggwe wekka one sisita watandise okwegomba agamba naye jajja ffenna lwaki ffenna tagatulaga lwaki agalaga ggwe wekka ne mugana nange simanyi era nze be nali nga nkolagana nabo okuva edda nga mbagamba kowoola kato ate tujjukira nti bwe twali tutandika watugamba nti muyingira ali mu nnyumba nga mugenda okukola emikolo baba bagoba abantu bagamba abantu nti asiye gwe siye gwe twagala butereevu mwe tuboolekerako boolekezi tubeyolekerako naye waliwo gwe tukyalinze sawa nate sisita we era alaba biseera sisita we eri yaliyo eri olwo teyaliyo yali Kampala naye ate gwenzirako ye yaliwo kati yabiwulira nti bulimbe bagoba bajajja bagwa ne bagaba balina gwe balinda bonna bakimanyi nti era lubaalaze ngaayogera nti mwe tubeyolekerako bweyolekezi obudde tetunatuuka butuufu kuvaayo kati sisita wo nga tukyalikaawo kati sisita we yava mu kyalo najjalekawo eri mbeera eyo n'agirekayo eri najja e Kampala namanyi nti kati oba tugambe ekikoligo nkireseeyo kati atadde eno ali mirembe alaba gwozze n'abakwaniriza amayi mubireseeyo ate gwe alaba ozze nakyo kati nange era obutamuzibuwaliza ekyanzigira mu bongo ne ŋŋamba sijja kwonoona mbeera wa mwannyina ate nina okuvaayo otandika olugendo kati olwo ŋŋamba eno embeera erabika tegenda kuma kati kato kaŋŋambye nti katandika butandisi saagala kagwere kibuga oba nfuna bulungi kuba ekibuga mba nkamaliriza ate wa sisita wange olina okukajjayo n'okafunira ekifo ekirala olwo nkuŋŋaanya obusente bwange nzizeemu okukola engalo ewonye nkuŋŋaanya obusente ŋŋamba kati ŋŋenda Kampala olwo wali mu mbeera gy'obeeramu ekibuga awo abatuuze b'okukyalo kwamanya ebintu by'okukyalo biba bwe biti tabayo embeera yonna eri awaka abatuuze bamanya ngero bagambye bakunogera ku ddagala bakulagira eddagala eryenjawulo nga bakontributinga ku kuwona kw'omutuuze eyakajjawo akati bo tebalina mbeera nagye walaga eri baligira emyoyo gye gyaleetawo abatuuze bano okulaba nga olayika nti oli strange gye bali ku kyalo ekyamazima nyinza n'okugamba nti tewali na baabitegeera okujjako nga sisita wange alina mukwano gw'enfanfe gwe yabbirako ngo
nti embeera tuli bantu ngera bwe twogera wano naye ate obulamu bw'oyitamu ewoosi bumanyi nange bwe mpitamu wange sikola ki so twali mbeera naye enjawulo yajjawo no era twalingaawo mu mbeera y'abuntu kati neŋŋamba sisita wange ono sijja muwa buzibu mpangapanga obusente bwange nnyingira Kampala olwo tuli mu 2011 February bwe nayingira Kampala natuukira Wakiso mu ttawuni kulidde Kavumba pangisawo kaaluumu kange kaaliko 2 kati abayaayi tebakyakuba wali wagezi wala kati butereevu kayumba kange 2 nkabeeramu okaawo naye yali step y'amaanyi ovudde mu yebbiri kati ate mu yebbiri nagibeeramu nga naakatandika natuuka ekiseera nga ndi mu yagumu 2 era eyogumu 2 gye navaamu okuyingira otuukawo otya ku yogumu 2 ova kozi olwo wali okola nga batandise okusasula nali nkola nga mpaddeyo 5 ampaddeyo 2 ampaddeyo 3 kati nga wali we natuukira waali wafunda nnyo nga neetaaga nange we naakyaliza okitegeera ng'omusajja kati amugundi weyogedde ku ky'obusajja mu ekibogo we wafunayeko ku bakyala oba ku mukyala amayigo olabika obutasiba zikweya sijja kulimba ekiboga gwe nasookerako nga naakagenda yamenya omutima n'antamya abawala kati sigwalimu ng'olwana n'ekyobusezi wali eri siryerabira ne kano kaakayiseewo nakyeza omwana w'omunyarwanda nga nteresa akakaaga kange nkakubye eno emitwetwe nkazizise wansi eyo muwaleti kati bwe yajja byonna byonna tubikola ebyabakulu muwe 3,000 manye akakaaga kange muwe 3,000 naye akakaaga kange nakaterese ngamba kati kubula ku kakaaga nsasule landiroodi olwagenda mu kinaabiro okunaaba yakakwata n'akajja bayategeera atya anze manya akasente kange gyekali namusiibula bulungi nnyo mu buntu ngenda kebera wali akakaaga okwongerako nga waisewo n'ennaku nga 4 olwo yamala ennaku meka nga muli naye ewaka yali ankyalidde kaalumu bwe yagenda nako saategeererawo nnaku nga 3 nnya ziyiseewo noonya akasente kange nnyongereko nali ngenda kwongerako 13 ziwerekenda okukasanga nga gyekali okumukubira essimu nga ngamanze saazitwala biki nga mga tewazitwala kale ezange ojja zizza nange ne mutiisaamu awo mbenga amukanga lwaki watwala sente zitalizo biki nga bamanyaawo nange nali mukka obuto nga nina okukangamu kale era okamanyi nti nayeko kumanya amaala naye nali mukanga bukanzi nga bumanyi nti omuntu ng'obwongo tebunnasalawo nnyo oyinza okwogera ekintu ekitajja mu bantu nti gwe nja kukuwabire wa taata kkube kati munanga mga ezange eno jaziza biki mbanga amutiisa nanga nedda nsonyiwa ekituufu nazitwala biki ne mugamba nkusonyiye zitwalire ddala naye akakaaga kange ako kannuma lwaki tebamugamba n'azikomyawo kode yali omugambe kati ate omuntu omugunjufu okangamu bukanzi n'otegeera amazima oba oli awo n'otangira n'okutangira abalala be yalibbye kati waliwo ebintu byetalina lemeramu ng'omusajja naye bwaba yaliko jajjaawe amutuma okuba kati ataana atibala n'abatyatya manyi kati omanyi ebintu bino bigoberegana nyinza okubeera nga gwe naawe oli awo nga ne bali bwatobanga nawo nabalina ne bajjajja baabwe anti kati ne bwe mba nze wano nga nina jajja wange andiko oba nga nina empewo endiko yonna ate ntuma kumenya mateeka ate yiye eyinza okuba yakumenya mateeka teriiyo ebiseera ebisinga oyo atera kuba bamweyana omuyaga naye atera ne bamweyana omuyaga aluŋŋamya awamu kati nga si bamweyana teri mpewo ekkiririza mu kumenya mateeka kubeera ne bamweyana bwakubamu akayaga ke nga kugamba genda wali opoozi nga ate okuba bantu kati omuleka mulese akakaaga kange akatwala naye kannuma nakati nkyakajjukira kati oyantamyamu kabawala kuba nali ntandika bulamu akakaaga nga bwokamanya aka 210 jukira nkugambye nti mbudde obwe ennyumba luumu engazi obulungi zino ez'Ekampala kati sawa ya leero mukansangawo ziri mu 15-20 ekiboga nakati zaaliba nga ziri mitwalo 4 kati awo oyingidde ennyumba y'ebiri kitundu kati awo nyingidde ebiri kitundu ewakiso ntandise otambuza obulamu wamma bwasuka ne buŋŋondera ng'olwo okola ki Wakiso oyo ng'olwo nyingidde ku mudaala gwa capati olunaku nfuna 2,000 kati olwo galaji ate ogibya galaji obivuddemu galaji wava eri n'ogirekayo nasalawo mbite neme kuzibuwaliza sisita wange no kyeŋŋamba nti kati ekyo ekyokuba nti okalya ya galaji wamala okugikubeera mu galaji ya mukodo ovaayo tewagenda mu galaji ndala gye walaga kubeera we nagezaako njagala okugenda nga baŋŋamba ssente ate nga ssente ze zaali obuzibu bwange ate wali oyize wali tonayigira nali njize naye nga bo tojja banyumiza nti njize bw'oba oyagala kifo
bakugamba oyagala kifo ogenda kukola bakingamba emitwalo 5 kati neŋŋamba kati nze okudda okugula ekifo kansooke njiye nja kwekolera ebyange naye nga walinamu yadde 2 akasente nakalinamu gyali 35 naye nembalamu nti naliba nga nakaziwaayo ate ne banteekako embeera nengoba ekyo nakyo kisuubira nti ono yazza amanyi biki naye gwe kati awalina omusajja akulwanirira oli Jajja Katonda waliwo bitya olaba yalwana bali abali bateekawo embeera mwere mugala gye wayitira goolo yange ne mu kutandika obulamu tekwali kkanika goolo yange ate byali birala nnyo era nakati byendiko goolo yange nali mbalidde nnyo ku music yo tugambi wamulekamu namuwummuza saggaye nti namuleka anti ogambe kati lyoliko anti era gwendiko kati mupanga mupanga mu future y'emaaso kati munnange ntandikaawo nyingira chapati mudaala nga nfuna 10,000 olunaku musoga naye kyeyankola nga chapati ajja naza ebbira naganza azitunda obubi awo nga kato tayingirawo neŋŋamba nedda naye kati ebimu yabirekanga anti kati olaba ne bwekiba kikomando bino byolaba mu firimu nga alibeera kabaka atandika abonaaba alibeera kabaka yenna so kato yatula ali ku side n'atunula botere kati bwe navaawo neŋŋamba naye jajjange bw'obanga gwampaniridde lwaki tonnuŋŋamya wannenfuna emirimu egitegeerekeka saamanya kyambagula neŋŋamba naye nedda kange nensaba omulimu kwolose nasookera kwesooka neŋŋamba tulina omukozi tetwetaaga naye kati gendako wali tulabe ogenze kukola ki kusaba mulimo gwa kwetikka bintu oba busaba bwa sukaali babiki kwoloseero nga bumanyi motoka eba etikkula ng'ate wali tomanyi kubala sente waki wasaba gwa kashiya naali badde nzimanyi naye teri asobola kwesiga mu bwangu sobe natandika eno mpolampola wetike teekawo tosobola kubuuka buusi paka mu P7 nga tosose mu nassale ngusaba omulimu madamu nga bambi ng'oli kaana kato kubanga era bonda bandi mumpi kato olwo mu 2010 wali n'obulwadde bukuyiseemu emibiri gutambuddemuko nga madamu ng'ani ng'oli muto tonsibye konze nedda ndika kulu maama wewerwanako nanga bagenda olete ebbaluwa yero seekusemba nze omulimu gwo ngenda gukuwa bw'oba oliredde kukolera mitwalo egi omwezi ne mugamba maama ne bwe giba 3 nja gikolera nze njagala mulimu kasitamba nga ndya n'ennyo esatu batosaze nnyo olw'obwetaavu nakimugamba desperate nnyo nangamba kale genda olete ebbaluwa ng'ebbaluwa ngifuna sisita wange agikozesaawo ekiboga nga sisaba mulimu kati oli nansa n'olwo ate ndi wakiso mu tawuni oli wakiso mu tawuni anti wakiso ne nansa no sibimbuzabuza kati nga madamu nina omulimba nti nzaalibwa kiboga kuba ekiboga gye nyo okufuna ebbaluwa wano wakajja bakumanyi kati sisita nga nkolera ku bbaluwa ng'agitikka ku takisi nga njitwala nga baba omulimu natandikira ku mitwalo egi naye nga neetikka blood nga mami oyo amanyi okuŋŋamba bamuyita Nancy Agnes sirimwerabira abeera wakiso mu kafunda ng'amanyi okuŋŋamba nedda mwana wange weetikka ekkira 25 bw'otwalayo dduuka onone nga mugamba nedda maama nze nina amaanyi nga banteekako neteekayo 25 ne banyongerako 25 ne banyongerako 25 ze 7 mwezi ngulufaaki wane bwalietisaka labayo bwewakolanga ennyo nga noona aleese atwala emaali tugeze agisubudde ku dduuka nga bambi akunyigayo ebbiri kati ng'olina okulaga nti okola ki madamu ne bamuwabira ku poliisi atulugunya omwana omuto biki nali ndi awo nga poliisi emunona nyabo tukwetaaga nti ate kiki jangu tugende ojja byogera ate kiki nti ago jangu tugende teyali wampaka ng'agenda otulugunya omwana omuto tanaweza myaka 18 biki kyomukozesa nnyo ng'agamba bannange nze omwana simuyitangako omwana yajja n'ansaba omulimu omwana nange mugaana okwetikka nga bannona ng'olwo enemy be bataddewo embeera lwakuba nze saakimugamba bampadde amagezi mulumirize nti akutulugunya akuwone bwe ginaba 5,000 ogenda otandika obulamu waliwo omuntu yakiŋŋamba awo lwakuba sijja mwogera yaŋŋamba gwe lumiriza nti akutulugunya ngenda kuwa 2,000 ogenda otandika obulamu bw'oba oyagala n'asatu nga kuweerawo nga mugamba kale ng'olwo bali bamanyi mwali mwemanyi nga muwotera okwogera nabo nawe anti baali b'amaduuka nga baliraaniganya awo nakyenga mwali nga olusimu okuba ku kibozi twemanyi tukuba olwali kati olwagenda ku poliisi nga mbuuza abasirikale nti kiki nti ono akutulugunya biki olwo n'abasirikale bandaga koodi eraga nti kkiriza baliwo akasente ngamba ga madamu oyo mumulaba singa nafa nadda nze tandagirangako kwetikka busawo busatu
bwemba mwagala kubalaga ntandagira nko kati ngina tandika kwetikobwa bona kuba laavu yange ate ansasula tandyaza amaanyi ate nze namusaba omulimu poliisi newunga nga mwe baagalira ssente dirweyise nembaga madamu talina musanko bo kati nyabo tugenda kusindika mu kkooti omwana tanatuka kwesalirawo nembaga nze nina emyaka 19 lwa bumpi bwange nze nekakasa nina 19 mumusibe tugende ne bwaba mu kkooti bagamba akayise kayise tubireke era madamu nga bamuta olwakumuona nga mwana wange kati tukoze tutya nemugamba mama nze njagala mulimu nangamba ko bwe nafunawo obusente tumalako 210 olwo bwe muvaayo mukomera bano bana bali bakupushinga okulumiriza madamu yafuuka mpalana kunze nabo nga naye mama tamanyi ono omukyala Agnes nakyanga tamanyi yafuuka mpalana naye nga kale nze mpulira muli ogunuguntira kale babadde bagala kunnemesa mulimu babadde basibidde bwerere omukazi bala abantu bali okola nnyo naye se bwe nnugu eno girabe befutuka mu buli ssayidi ate nno munnange ennugu teri mu baavu fekka nina abagagga anti era n'abagagga basobola kubeera ate benjawulo yaabo tebeewala na direct bajja indirect bayitira mu bakozi nti omugagga ne baba nakuwala nanga nze nomugagga nawe oli mugagga mpitira mu bakozi bo beyambisa buli obunafu obuli sayidi wali kati ate gwe nenkulaga nti oli mukwano gwange neffe abaavu tulaga direct ojanja kutema lwaki okute ku kino kati nenkola naye nga nkola kasiibulo era nakola wali otegedde nti embeera ezzeewo eyo ali ntegedde ate nakati oyo omukyala sikimugambanga era takimanyi era twali tumalako 211 nga mugamba mama negobye mwana wange kiki olwanyongeza ndi na 7 mwana wange kiki mwana wange mbadde kuisa mwana edda mama nange ngenze tandika byange bulamu bupya ogenze kyusa bulamu ate mwana wange oyagala sente mekaze mbanku wakati huyo okuze nkujjemu mwana wange ndaba okolera ddala ne mugamba mama mpozi ngompa 15 nanga ngenda kuwa 10 konze mama mpozi nga 15 nangamba 15 kale kola nakola ye emyezi 2 nengone era njagala kutandika byange tuyingidde olwo 2012 Januari ne mugamba mama neyanze genkitadde nanga ni mwana wange kikyonkoze ne mugamba nentandika obulamu olwo nyingira Yesu amala osembera nansana gyenva sidde mabega kituufu ate wali otambula bulungi okubanga todda mabega nentuuka Yesu amala bwe natuukawo noonya akayumba nesokoleke kati oyingidde Yesu amala tuvude mu mbeera wali ng'olina oli omukyala mukola kati afunye omulimu omulala ne leva erinye tasofuna kasente akawera egamba valiyo etandise okulabika bwowoolaga olwo bali ab'omukyalo bali ku ki tebategeera bulamu bwendimu olwo wadde okumpuliza ebirooto tebikyajja olwo ngamba wangudde era embeera yayonooneka 2013 wano 2013 siwa kumpeera siwala nnyo kati ama 2012 yantambulira bulungi ng'olwokola ki nga nina sepiki ya piraawo ogwo mudaala nga tufumba kilo 225 ng'olunaku osobola ogifunako emitwalo 2 kugumu kitundu ekitegeera amagoba mu mwaka ogwo gwennyini ng'olwo olina b'okozesa b'okola nabo gye natandikiraku nga nze neekozesa nga gw'ofumba natandikira ku kilo 3 nentuuka 2 mwezi kati kwa 25 wali tokyabisobola kati kwa 25 mba nkyabisobola ne bwezi ba 5 ate se gwali betika ensabu sawa ensabu mu obutaano kati anti era oteeka mu nti oba 12 ne bagisitula kuva wali abantu nga bana 5 ne bagireeta wano ng'ogenda gikola tuuka 25 nga naye nina okugaziya olwo kyasulawo wali mu nyumba ebiri ekitundu eri ewakiso navaayo mu yeebiri ekitundu nzize nansana olwo mpangisiza bwe bayita ku masitoowa naye nga nkolera ku Yesu amala olwo ku masitoowa nali nsula mu yeegi mu yeetaano nafuniramu olwo bali abakugamba akwanjika mukyalo wagamba bali ovaayo bagamba tojja kugula pikipiki ebyo byajjo wano nga mmaze kwabika kakati wano abaali bava mu kyalo bakati nze mmanyi nti ebintu by'emyoyo bino biraba nti adde obeerawo ng'okutambula at least ebayawayo amawulire bambega tebateekako bambega kati ekyamazima okuva 2010 paka 13 nga wadde ampuliza kasimu olutambula mukyano teriyo bakulaba bakumanyi teri bamanyi oba tebakwefasa nze nange kenyini ng'omuntu nga ne bwe onyumya emboozi nendaba ng'osibuka kyotera ng'eyo emboozi ngivaamu sagala toyogererawo maye kati ewagundi wali ebirira ono omusezi ono kati
tutuuka 2012 amanyi kubye abadde ku mudaala gwa piraawo nkozi ogwa sausage ku masitowa olwo giri ebiri kati ogwo gwa sausage ate gwo gwetongodde giri olwo ebiri mbanga ziya ate ku kyenabweru nawo ntaddewo era ogwa sausage si gyesatu olwo bo kati tebateekawo mbeera abo neŋŋamba naye kati wano masitowa wennyini nnyini lwakisongerawo era ogwa sausage neŋŋamba naye tuliwo bangi mbenga eyekompitinga ne munnange omanye ababala bizinesi ekiba kibala nnyo nti wano kaneekubeko bizinesi tubenga abali mu mpalana naye nga yange nalabaawo emidaala nga mingi giwerawo egya sausage neŋŋamba kati wano nina okwevuganya nga nkuba paketi zange 10 bali 8 10 neŋŋamba kati bakasitoma abange n'ababali tulina obbagabana olesewo embeera kati olwo neneekubako omudaala ate omwana ne mugamba tulina okwewalanamu ne bwe nkusaba chenji olina omunnyima tulage bali nti omudaala si gwange ko ye kale omwana nga akazannya olwo omwana ye omugjawa omwana naye era yali akozesebwa abamu ku abo kale toleseewo empala n'otwala abakozi baabali anti tebannakitegeera ke kazannyo ke nabala omwana yali amanyi bizinesi ate nga bali bamuyisaamu amaaso olwo balabanga naye akoze eyiye kati olwo balabanga akoze eyiye magezi gatta kati omwana we namukolera omudaala tweteekako nga nkibala nti ne bwe nakko okuva mu paketi 10 n'enzira mu 7 naye ne bali bajja kuba basalise 7 kitegeeza 3 z'abali nzikoze eki nzitutte zembala sibala zino zange zigudde mwana nga mutandikirawo paketi 4 olwo yazitunda tiyasula n'omanyi bakasoma batinjja nnyo n'omuntu omu naye abateekawo embeera okuweza omwezi gumu nga nkuba paketi 10 nzizeeyo naye akuba 10 bali basalise bali mu 7 8 oba bakwatayo 10 kati bakitegeera bamala ne bakitegeera nga banoonyereza ku landiroodi naye tuguze abantu abo bombi batuguze ko ye landiroodi sisobola kulya mu kyali wange oyo lukwe ate ye tiyakimanya kazannyo kange sisobola kulya mu kyali kitegeeza emidala gyo n'agamba egyo emidala gyombi gya muntu atya ne mugamba anti wanzise kuba ye yali afunyemu kasente nti bwe mba ninawo gumu nyongeddewo ogwokubiri muwa sente za bifeera amaawo nenfuna akasente kati nga nyingiza ng'olunaku nyingiza n'emitwalo 5 7 5 naye ng'okutyakala buladi oli mubi nga nze amanyi dancers gyeri ekibuye nga nze amanyi amunija nga nze amanyi zi dance friend nateete nga tenaggalwawo eya Jeffrey Rutaya nga nze amanyi zira bamba enateete amma nga nze amanyira bamba enamuŋŋoona lwakuba kati yavaawo ngimanyi egyo nali mmanyi kati nemala neddawo simanyi bolts kati waliwo ddwaliro oba amma nga buli kifo ng'akasente weekali kakati olwokukyakala okyakala nga wali ojje ennaku y'omukyaliri kati kyege ogyerabidde olwo ndeese omuziki olwo otandisa n'okuyimba omuziki gukutteyo kati olwo togizeemu awo tovuddeemu ku mulamwa ogamba biri tobyeramayi bwe weerabira ebyemabega oyinza okuba oli awo okola bina byokola kati biri ebyemabega obyerabidde olaba kati wano ogenda mu maaso olwo weerabidde ba enemy bo abasobola okujja okukozesa eyo chance kwolode wali olina ba enemy mu kyalo bootamuyo bane mu kibuga batambudde bazze kati ofune bano ab'emirimu wano olwo ogufuuse boss olwo ebiwali okyabirowoozaako nali mbirowoolezaako ddala kyova olaba 2013 oyo ng'ate olwo waliwo gwe bakutteko yali mukulu wange bamunyigira abaana kumukumu babatta mugamba gwe nno bw'oteetereza ye nga muwuliza kuba twayonka kulimu bw'oteetereza owedde kati ku mwana owookusatu ye yabizaala 2013 zaali nga 23 ogwokubiri 2011 awo tujja kujja tusooke tumalirize wano oli mukyakaze nkyakadde omuziki ngukuba ekivulu kye bategeka ekavumba tonyumiza gwe dijjembo oba weetaaga ebirinza okumpa stage tonyumiza olwo olikodingira wa mu budde obwo waaliwo studio awo enansana bali bagiyita State Crib Studio State Crib Records ekyaliyo yavaawo kati producer waayo naye yali muyimbi nga yeeyita Big Meat Big Meat naye nga bosi we waliwo bosi we naye kati ye Big Meat ate namutegeranya kuba yanzalawa ate ne tumaliza nga tuli ba mukwano nnyo yanzalawa nga kuba audio yasooka nangamba audio yo njigobye ne mugamba mpa mmwe ennaku ezi nkomewo nangamba njigobye toyina makulu mwana ngenda okudda mu nnaku 3 nanga kaana guwavaawa nga ate oli wa tabu ne tufuuka bakyali kati studio endala so kati embeera eyo wagiyigamu ki gyoyita ey'okuzalawa ey'okunzalawa omuntu akuzala wakwongera buvumu
ozali akuzaalawa oba just yali akujja ayagajjeyo maanyigo omanyi lwaki namwagala nnyo nti nze saagala nnyo kunsodiya nti mwana oli wakabi mwana oli wakabi era nze omuntu ampaana nti oli wakabi amaaso ngazzaako naŋŋamba nti tolina kyoli nnyinza okwagala nnyo naŋŋamba nti tolina kyoli okusinga oli aŋŋamba nti oli waki wakabi kubanga onaŋŋamba nti tolina kyoli bingi byembuuka ku ye ate oli aŋŋamba nti oli wakabi antomeza bisenge baba akuwaanawaana kati waliwo ne studio endala baali bagiyita TJ Records eyo nsuubira akyaliwo producer waayo yabasinga omwamaanyi mu Nansana era kyemmanyi tujafuna olunaku tumukyaliyeko TJ oyo nsuubira abeeraawo katale Nansana wabanga akyaliwo oba takyaliwo naye we yabeeranga TJ Records studio yali yamaanyi kuba mbudde audio mu State Crib nali ngikolera emitwalo 10 ku 8 naye ate nga mu TJ nga sebo ya bbeeyi ya 3 era kyekyanzirusa mu State Crib nakolerayo ODM nengenda ku TJ amma nentandikawo kikubanga nga buli omu atyamu mu Nansana omu nga teri atategeera tujja kutandikira awo olunaku oluddako mu episode yaffe eddako banaye Omusezi yafuuka muyimbi biri byonna abyerabidde olwafuuse star akubye bizinesi zikwajja ewaddako nze neralikiriddewo ewaddako firimu yennyini neralikiriddewo neranjaguma kubanga so toyanyiza nnyo okutulaba ne episode eno tukomawo wiiki eddako mwongere okulaba episode zaffe zino jjukira oli ku Italstv tulinako content mungi nnyo gwesigenda kunnyonnyola buli muntu yenna tumukolera content owuwe jjukira tunoonya kumanya tubaleetera kumanya tubasembeza ensi ebasembere maaso gammwe mugirabe bye muwulira bye mumanyi bye muteekakasa tugenda bibaleetera ate kye balina okulinda ku mulundi oguddako nti awo n'omulabe yali ategedde nti ndi w'amaanyi kuba ennyimba zange ezimu zaali zikuba ne ku zirediyo ez'amaanyi okitegeera ng'olwo batandise okunjigga wadde tebantuukako kati balinde ekiddako tuli ku Autospa tuli ku Fusion Eco Resort twongera okutegeeza nti tuli ku Fusion Eco Resort wetukolera show zaffe zino era tukongera okutegeeza nti balina cottages yemu ku product esinga obunene ze ziri wano wetwogera cottages tutegeeza akafo k'osobola okusulamu nga ovuddewo kanga tosuzeewo si hotel togeze mutwe wabula tugambe nga mu kibira n'ogenda n'osangayo amaka amalungi aga self contained agawanono ga self contained nikimu ekiri obeera waka ku bbeeyi ey'enjawulo tobeera waka ng'olina stress tobeera mikwano gyo ng'olina stress tova bweru n'otuukira ate mu mbeera enzibu ennyo etali ntereevu bulungi gy'otamanyidde Junk Fusion Eco Resort Hotel waliwo cottages ez'omulembe bakulabirira bulungi nnyo era n'ovaayo nga value ya ssente zo butuufu ogifunye n'okusingawo bakuwa beyond the value of your money so bajjayo value yo ne bakuwaate beyond the value of your money so tuwongera okutegeeza nti Junk Fusion Eco Resort Hotel wanamunyonyo oli ku Italstv nange Paya Sounds akutuuzaako stories zonna ez'enjawulo ez'amaanyi ze weetaaga okumanya kukusemberedde kumpi webale nnyo webalire ddala